Omwezi oguwedde Ministry y'ebyobulamu yatongoza okugema kw'abaana okw'ekikungu okw'ekirwadde ky'olukusense, polio ne rubella. Ebivudde mu kugema kuno biraze nti abaana abasoba mu bukadde 19 be baagemebwa kwabo obukadde 18 abaali basuubirwa. Kuno okugema kwe kusinzeeyo mu Uganda okuva immunization bwe yatandika. Kyokka abaana 9 be bagambibwa nti baakosebwa eddagala eryakozesebwa mu kugema. Reactions ziba za bulijjo nga obulwadde nga bwe buba. Waliwo rush ku mubiri, waliwo ne pain ejja ku webakubya empiso, then waliwo ne soreness okuzimba ku site obadde empiso. Ministry kati esigadde n'abaana 2 beeri mu kwekebejja nga bo embeera yaabwe tennatereera. Abaana bano baabadde 3 wabula omu yafudde. Kyokka Ministry ekkaatiriza nti okufa kw'omwana omu tekulina kakwate ku ddagala lyakozesebwa. The children we have admitted belong to one family, and it is from that one family that we lost a child. And so far, the information we have received is that from what they have seen, it is not related to the vaccination so far. Wabula eriyo n'abaana abataagemebwa olw'okuba nti balina obulwadde bwa kkookolo wamu n'akawuka akaleeta mukenenya. Ministry era yakwongera okugema abaana endwadde ze zimu mu kugema okwa bulijjo okutandikira ku baana ab'emyezi 9 eddemu okubagema nga bawezezza emyezi 18. Joyce Nakato, NTV, ku ssaawa emu.